Akawungeezi k'eggulo amawulire g'okwokutundibwa kw'emigabo gyonna egy'ebitongole bya Nation Media Group yonna gye biri mu mawanga ga East Africa gasaasaanye nga kuno kwe kuli eziri e Uganda, Kenya, Tanzania ne Rwanda. Kyategeerekese nga kampuni ya Tarifa Limited bwe yeddiza emigabo gyonna egibadde giddukanyizibwa ekitongole ki Aga Khan Fund for Economic Development mu kampuni eno eya Nation Media Group. Kino ye yabadde enkomerero y'emirimu His Highness the Aga Khan gwe yatandikako emyaka 66 emabega 1959 ng'ekiruubirirwa kyali kyakusitula mbeera z'abantu n'okutumbula enkulaakulana okuyita mu mawulire. Myself and His Highness the Aga Khan shared that vision, that it was necessary to have strong media to try and help change the mindset after the end of Cold War. Kati olwalira akulira kampuni ya Tarifa Limited Aziz Rostam munnansi wa Tanzania alangiridde nga bwe yeddiza emigabo gyonna mu kampuni eya Nation Media Group ebadde mikono gya the Aga Khan Fund for Economic Development. This partnership is grounded in a commitment to editorial professionalism and institutional credibility. Rostam atenderezza omukulu gukoleddwa aba Aga Khan Fund mu nkolagana ebaddewo ne Nation Media ewadde emikutu gyayo egy'amawulire ettutumu eryesigamye ku mpeereza etaliimu kyekubiira obwetengereze ssaako n'amazima n'obweyamo tekitiibwa kino waakulwana bweziringirire okulaba nga kikuumibwa. The journalists, editors and audiences of the Nation Media Group, I say this. Your legacy will be respected. Your institution will be strengthened. And your role in shaping the future of our region will continue to be valued. Agamba tekiruubirirwa tekyokulaba ng'ayongera okusitula omutindo gw'empeereza n'okusiga ensimbi. Intention is to invest, not to cut costs, but to increase investment so we can actually be more profitable. The company has to be more profitable, and you can only be profitable if you invest and not by shutting down and cutting down. So I want to assure the employees of the Nation Media Group that our intention is to expand, not reduce. So there will be more jobs created rather than less jobs created. There will be more jobs as we go forward because we need to transform. Ono agamba nti bwannannyini buno bwakuggulawo essuula empya mu by'amawulire ku lukalu lwa Africa n'okwetooloola ensi wakati mu tekinologiya akyuka buli lukya. That this is going to be a much stronger media than it has been. It's going to reach a wider population than it has in the past. It will evolve into a modern media group that caters for the ones they were catering for, but also caters for the ones that it was not catering for. Olw'okuba nga Nation Media ebitongole byayo bisaasaanidde amawanga, Rostam agamba nti kino kigenda kwongera okutumbula enkolagana mu by'enkulaakulana okutuukiriza ebiruubirirwa eby'omukago ogwa East Africa. This partnership reflects a belief in the regional integration and shared progress. Across East Africa, we often speak about regional integration. But integration is not built through speeches alone. It is built through investments, partnerships, and long-term commitment to the region we share. Abdul Rasul Aziz Rostam ku nsi kuno atonnyako mu Agasti 1960 nga 21 ono musuubuzi omututumufu mu ggwanga lya Tanzania kyokka nga takoma kukuba bonna byanfuna wabula n'ebyobufuzi abitegeera ddala bulungi nga mu 2005 mpaka mu 2007 ye yali omuwanika w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekisinga obugundiivu mu ggwanga lya Tanzania ky'ekyama kya Mapinduzi CCM ssaako n'okubeera omukulembeze ku mitendera gwa local government oba gavumenti ez'ebitundu. Okusinziira ku bwino w'akatabo k'amawulire aka Forbes magazine akamanyiddwa ennyo mu kusoosowaza abantu abaliko ke beekoledde kalaga nti ono obugagga bwe buzitowa obuwumbi 10 eza dola. Abanoonyereza ba Henley and Partners okunoonyereza kwe baakola mu 2022 ye musajja yekka gwe basanga nga mu ttundutundu ya East Africa nga ye mugagga akyasinze eyali mu lubu lw'ababiliyoniya. Aba Forbes magazine balaga nga Rostam alina emigabo mu kampuni ya Vodacom Tanzania gya bitundu 18 ku buli 100 ngeno ye kampuni y'ebyempuliziganya eby'essimu esinga obunene mu Tanzania.
ono alina bizinesi eziwerako mu by'amafuta, okusima ebyobugagga eby'omu ttaka, eby'obulimi, eby'ettaka, emyalo ssaako n'ebirala, nga kati mu budde buno yasinga emigabo emingi mu kimu ku bitongole by'amawulire ekisinga obunene mu East Africa ki Nation Media Group. Priska Namulema agaffeeyo.